Omulabi waffe omulungi ali ku yo media ate ntuseewo ng'oli wamu ne media ambassador wabana abasoga abava ebusogo kujja Kampala okuba ekyeyo. Olunaku lwaleero ngudde ku mukulu Beeni, Uncle Beeni ali wano omusanze awumuddemu njagala tuwulire ku nsonga ezikwatagana ne Chameleone okugenda n'eyetonda owa mwana mukulu Bobi Wine amanikibwa nga president. Mukulu Beeni, Uncle Beeni. Uncle Beeni. Oli steady? Kiki bikukubye muganda wange? No, mbadde ndese motoka bagyozeko wano. Mwana wafuna sente Uncle Beeni wafuna sente. Tewali kyamaanyi obulamu bugamba butya? Obulamu bwira haire tomanyi olosa kayimba. My life is so fine. Ni fine. Naye msajja gwe wakikuba. Naye nga obulamu bulikiriya. Obulamu bulikiriya nnumya government. Olumya government nkitegera. Government uli akonga mvudo nga mambo ate mutusalire kubeya amafuta mu government etuyambeze. Government enyamba ko kyabaawo. Kyogamba amafuta ne bweyongera gwe emotoka yo tebula mafuta. Tanka nze nakitegeera. Zininga mu Israel nze nakitegeera wendi tebanjagalawo. Tebakwagala. Nentegeera nti mu Uganda mwendi government tenjagala. Nenga bebate njagala shiga tejja kunyamba kanne yambe nkola n'amaanyi kyengeza kukola kyerimesa nadime mwanyi zange government nesindika omuzira nekube mwanyi zibade za akagira ate jize mwibagazi wa Benet kati netegeera government ikola ki rege government ukwagala so inasomeramu era Evans yali asemba kale government yenyambawo government yeso okubaako nengeri mujje kuyamba mu kati erewe nga tukyali awo wenyinyi njagala tubuleko ku mbozi muzadde asudde omwana yansula ku kkubo bakusula ku kkubo enewe mwena babasula ku kkubo by the way nange bwoba oli mu Uganda goli mu Uganda government ya Uganda basula ku kkubo yatusula ku kkubo oba bebisanyizeewo mu yeri tulonda isimanyi naye kasa Kyagulanyi simaba naye anatulonda baana atusobola ate awo wenyinyi ng'okyali ku mbozi ya Kyagulanyi njagala tubuleko ku nsonga ezikwatagana ne mwana mulenzi Jose Chameleone amanikibwa Tagejja Takogga yavaayo n'agenda mu maaso kuba nti ate yeetondera mwana mulenzi Bobi Wine kati gwe ensonga ezo zoogerako otya nga gwe Uncle Beeni omususuzi w'ensonga ekirungi kya Nuupu kimu ekirungi kya Nuupu kimu esonyiwa naye bw'esonyiwa teddamu kuteeka mugundi muki musaako yayo mu kiraamu bwe bakuzaalukuka bw'okomawo ne weetola tebakuzza mu kiraamu okitegedde emmere gye bakuwa ekyemisana gy'okomako Chameleone bye yabikola kimanyi yali anoonya famous yali anoonya mawulire kati nga bolandigashuba yavaayo biki yali anoonya mawulire ne Chameleone yali abala nti Chameleone nawongerako be wamuzeri bamusindikira y'ekinaana milioni 8 biki kati by the way kati kambabulire omuntu yenna ayogera ku Nuupu bakubomu Wine aba takikola nti tamwagala okitegedde by the way oyo ayogera ku Bobi Wine yasinga n'omwagala lwaki aba akola price eriyo mbasajja bali abagula price ebenga ekola ki ngezitowa kati Chameleone kyayogera kyonna yali akola price ye ezitowe kakati yabe bapuja price ezitowa nakoma nagaba ne guys ndoza oluso bwenge babunkubiye naye ekitufu bakimanyi ekitufu akimanyi Chameleone ekitufu akimanyi naye mwana mulenzi Uncle Beeni ate Chameleone tomunenya Chameleone yatandise okufaanana Gashumba ate atya Chameleone alina omukazi talina talina alina omukazi Chameleone talina kati omuntu batulina mukazi otandi waliwo gundi gye tukuteekamu kategori gye tukuteekamu toba na buvunaanyizibwa omuntu atalina buvunaanyizibwa aba tategeera bulungi because nti akeera kulya kunywa kwebaka abanga embwa tebana ekimanyi embwa ensajja teyigira baana bayo mmere beyazaala naye enoonya ekyayo ekyokulya enoonya ekyayo lubuto tekigijjako kuba nti erina amakulu nnyo anyway Uncle Beeni njagala tutambule fast abalabi baffe abalungi balabe ensonga zino bazitegeere bulungi mwana mulenzi Jose Chameleone yavudde ate nanywegera muganda we Wizo Manizo ensonga eyo nayo tugyogereko mpolampola waneno nga Wizo Manizo yeetaaga okuba omuntu kyeyakoleza si kibi Chameleone Wizo Manizo right embeera gy'alimu ne radio yamuleka yeetaaga omuntu kati Wizo Manizo yeetaaga okukwatibwa ng'omwana omuto Wizo Manizo mulwadde bw'oba mulaavu tukita angina yalwala angina ya munne angina okitegeera nedda muganda wange gezaako okunyonyola omukazi ng'akumenya omutima kyebayita okumenyeka omutima oba bakita motion depression nze simanyi munnange oba depression omutima gulye wulira ekintu nga kiri ku mutima gwe kikola kyekikulumira amazigo banamangi ku mutima kati guzimba bw'otoba na muntu akuddabiriza bulungi gusobola okwabika oyinza ovaamu okulwala endwadde ya mutima pressure biki kati Wizo Manizo alwala angina okitegedde
kakati anja ine bwetuuka ennyo ku wizomanizo babyaliza okukola ekintu ekitali kituufu wizomanizo bwali bweyali nga ali ne munne nedda wizomanizo kati yeetaaga okugumya baana okay nga tuvudde awo njagala tumalirize essaawa zigenze naye njagala tumalirize n'ensonga ya Zakayo nedda muganda nga omanyi ebintu musajja munene kituufu muganda wange naye onansonyiwa ngenda kufuna akadde tukomewo tumalirize ntuule emmere onampa ku ssente gwe onampa ku transport nsabo tulage ku ssente ate oyita mutwalo ng'ogamba ssente muganda wange mpa y'ekizike anyway nga tukyali kweza ensonga njagala tugeyo ku nsonga z'oluyimba lwa Zakayo omwana mulenzi King Saalo yavuddeyo n'akuba simanyi oba alina gwe yatajetinze oba tewali simanyi nga gwe Uncle Bean tubuulire ate atya bebekulu ne King Saalo walawote by the way waliwo abantu abamu njagala tukule bebekulu okuze bebekulu sikusubira mu bintu bino bibiri sikusubira mu kuddamu kulumba bayimbi bato sikusubiramu ebintu bisatu bebekulu sikusubira kuddamu kulumba bayimbi bato nga saha bebekulu singa saha obukulu bw'osanga omuntu omukulu ng'afuka ku kkubo ng'abaana bamulaba alayina ekifaananyi kibi kyakola ki bebekulu afuka ku kkubo abaana bamukola ki bamulaba bebekulu sikusubira kuddamu kuyimba biyimba mu bebi wayawaya kankanya oli legenti wandibadde kati okuba oluyimba ensi kweyigira ng'oluliwa okuva n'oyimba ku mbeera y'ensi oba oluyimba lutaasa butonde bwansi tetugaye toyinza kuyimba oluyimba lukola okuta gavumenti oba lugiwabula gwe n'oyogera ku luyimba kale olutaasa obutonde bw'ensi kubanga abantu abasinze otema emiti bali mu gavumenti yimba ku luyimba olugaana abakyalo okubakuba mu bufumbo obugaana okutyobola abamaama okitegedde bebekulu byekusubiramu bebekulu ekirala ekyokusatu sikusubira kuddamu kulaba ku TV n'abantu bategeera kyogamba yetategeera funa puroguramu zobeerako nga ziri eznbs antikani kalakata sabula ezo tulina waliwo puroguramu za babe zibeera ku baba gyebayita bitaala kulaba eyo mu bitaala puroguramu za babe za sandabula oba okolaki zababeerako bapulezidenta ba Uganda kikimuddamu okubuuza bebekulu okwanalazinga ku Uganda takkirizibwa kapasite ye tekkirizibwa bwedde bwe twabanga tuli mu kyalo nga tusobola omubisi nga tulinawo nakazi n'emberenge bw'oba ofumba walagi waliwo emmandule waliwo supa ne wabawo ne rejula bebekulu rejula okitegedde nkitegedde mukama wange bwabanga mubisi ye namazzi kano namazzi okamanyi omala okukamula omubisi n'ojjamu embere ebyo bisigalawo kati ebizizi ebisigalamu ebekulu sikusubira kuddamu nakulaba abantu bategeera kinsaa kusinga atya amagezi nga wamusooka ku nsi wamusooka mu kuyimba wamusooka okuwasa wamusooka okuzaala kinsaa wamusooka okufuna ku ssente n'akusinga amagezi azze okwesimbawo mu kinsaa anywa enjaga ekyo kipya shisha gwe twala munywa temubanjaga shisha takuba medi shisha takuba akuba sebo wanje akuba kakati baba akuba naye ali ajjako gwe bebe kulu tukakata tendi wayogedde shisha takubiye kyogamba yamukubye mukubwe wajjo shisha baba kulu akuba shisha kubanga video twaje tujirina kitegede yesebo nganywa ki anyo shisha kutegera tyanti yali shisha kati mwali njaga kinza baba anywa enjaga ngasobola okuziba ennyumba gyalina wanje King Saalo baba anywa enjaga ng'asobola okuzimba ennyumba gy'alina gasumbayire ennyumba meka ezindi za King Saalo atanywa njaga kyogamba ye gashumba yetanywa njaga wanje gashumba yetanywa njaga ati kati by the way kati kambabuute bebekulu gashumba mayinja za toto basana okubanga balina ekibiina kimu nga bakita zolomboka wachita zoromboka nga bakolera mu kibiina kimu kikyotegeeza mweyo ensonga toyinza kuŋŋamba nti bebekulu ayinza ovaayo n'ayogera ebintu bwe bityo toyinza kuŋŋamba Ronald Mayinja aziza ovaayo n'afuuka omuntu ekisekererwa bwe kityo toyinza gashuba yaŋŋamba nti ali mu sisimu la Uganda ekitegeeza ali otwebasa by then natandikanga n'okubeera nasasula nga obusende bwange nenda sisimu ka Uganda kumba alimu kati za toto ono yalumbira Nabatanzi ngero olaba omuntu akusinga obw'omulumba kibi kati mba wakatogole ngenda funa lumu mbateekawo nga orphanage bebekulu gashumba za toto Ronald Mayinja ne Pastor Bugingo bagenda kubeera mu wantu bameka
nga full figure emetroni waabwe